Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Ng'amaze okuba olukungaana olusembayo mu disitulikiti ya Kapera nga akawungeezi k'eggulo, Kyagulanyi yabadde ayolekera disitulikiti ya Moria. Poliisi gye yamulemesezza okutalaaga emisana waakiri asulayo obusuzi. Yatuuse mu lutobazi lwa Mukyo, kilomita nga 4 okutuuka mu disitulikiti ya Moria. Poliisi n'emuzibira ekkubo. Enkalu ezatandikidde ng'ebulambale ziweremu y'akawungeezi. Jjukira obudde bw'okuwenja akalulu bwabadde bumaze okuggwako. Eno yabadde akyamayo olw'obukoowu bw'olunaku waakiri gy'abaawummulira. Mwalabye emisana bakaddewo ekkubo ne bakuba abantu ne batulemesa okampeyinga ekatakwi. Ne tugenda tukampeyinize ekapere byongo naye baze baggala amakubo ne bwe tubadde tutambula emmotoka za poliisi ne zituyitako ne zisiba ekkubo tusobole okutuuka wano leeti. Kati tutuuse wano saa 12 ne batugamba ekiseera bya kampeyini biweddeyo. Kyetumanyi obulungi nti kampeyini zigwa saa 12. Ne tubagamba tugenda kwebaka kubanga tiimu yaffe baddeyo nga bategese rally yaffe Amoria. Bategezeza nti rally yaffe bagikubyemu tiyagasi abantu ne babagobawo. Ne tugamba fine katugenda kwebaka naye batuganjira ogenda okwebaka bagaddewo ekkubo nga boolaba. Ate tebakomyeko bali mu kutwetoloola bwe muba mutunudde ne cameras mujja kulaba nga abasirikale batandise okutwetoloola. N'ekirala yayagadde asinziremu Amoria enkeera okwolekera Serere ne Soroti. Poliisi kyetaasanyukidde naye nga tewa nsonga. Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, has kept silent about this impunity, about this criminality. We are informing you because you know and we all know and it's clear that the head of the military is Museveni's son who orders them to torture people on camera. We are informing you this because even the Inspector General of Police, Mr. Das Byakagaba, has been complacent in this impunity, in this illegality. Kyagulanyi agamba mu ngeri y'okulemesa poliisi yamusabye yeetooloola ddeyo nga bwe yazze. Tawuni ya Amoria agiyingirye gye yasanze poliisi ng'emuzibye mu kujja. Kino nga kitegeeza eyabadde abuzaayo kilomita 4 okuyingira tawuni eno yabadde alina okutolontoka kilomita endala ezisukka mu 5 okudda gye yavudde naye kyataasanyukidde. Oba si ekyo poliisi ng'eyagala aluvuga agendera eddala Soroti gye yabadde addako okuwenja akalulu gy'abaasulira ddala. Cannot even allow us to go to our hotel and sleep. It is past 6, it's coming to 7. Poliisi yamukuumiddewo nga naffe tukanya kutunula okutuusa lwe zaaweza essaawa 2 ez'ekiro. Yejjuludde n'asalawo avuge kilomita 49 okuvaawo mu Amukyu kale asule Soroti nga poliisi bwe yabadde emugamba. Kyokka n'eno yabadde abuzaawo kilomita 3 n'ekitundu atuuke mu kibuga Soroti. Poliisi n'eddamu n'emuzibira ekkubo. Bino byabadde mu ntabiro y'oluguudo oludda e Madera n'olw'otu shopping Moroto. Obwedda akanya kubuuza nsonga nga teryagimuwa nga poliisi ekiragiro kyenyweza kyabutamukkale. Yoyo 226 akalulu si kaabanafu. Oba olina ebirwadde byo akalulu tosobola kuba nga okayingira. Yinza okufa nga ennaku zo tezinnatuuka. So mukulu yabadde ayagala okusula bamugaanyi bamugamba agenda asule Soroti. Abaabuza kilomita ntono ayingire Soroti era ne bamugaana. Simanyi oba NUP ne poliisi balikwatagana ddi n'amagye. Kale katoyongerayo olaba amawulire gano. Kyabutamukkiriza kusula mu kibuga Soroti. Yes, Kyagulanyi there. Kyagulanyi talking. Wacha kwanza, wacha shida iko wapi? Sasa kuona president yetu. Jjukira yabadde emulemesezza okusula mu Amoria n'emusindiikiriza asule Soroti ate n'etuukanga ne gye yamusindise temukkiriza kusula mu kibuga. Moving you and you have been moving very well, coordinating with the police on the ground. And then you agree on the venue. But here you have to agree with the police on the ground. I have never agreed with you where I sleep. It is my right. But you agree with the police. Even me, you have never agreed with me. I agreed with you. But you agreed with the territory police. With who? This is where I'm going to sleep. And you eventually go there. Sir, I book my hotel and I go there. And that... Tell your people to stop spraying us with pepper spray. Allow me to go and see. Let's go. Let's go. Let's go. No, what is that? Let's go. Kyagulanyi yasazeewo alemere mu kidduka oba oliawo poliisi enejjulula. When they told me that you are coming and we should Who told you what? You are talking to me now. Team.
My advance team is Dr. Cannabis at my hotel right now is waiting for me. You're blocking me. And they were communicating that they are doctors. Communicating to who? So can we, do you think they're still there? Yes, sir. Yes, allow me. You follow me. Let us go there. That is what I've been asking all along. Okay, the time that we have taken here, let Mr. Kanabi come here. Can you imagine? The hotel is there. Let Mr. Kanabi come here and we agree with Mr. Kanabi. You are talking to me. I'm his leader. If you have Okay, referred me to Mr. Kanabi. Can you imagine? Are you listening to yourself? Very well. Okay, if you're listening to yourself, let me say this again now. I'm glad cameras are watching. You blocked me from sleeping in Amuri, okay? And I said, fine. You said go to Soroti. I sent my advance team there, booked my hotel there. When I'm just about 5 minutes to the hotel, and you blocked the road. Unblock the road. Follow me with your police, lead me to my hotel, and I sleep. As simple as that. What is so... Weyatuusenga zaakawera 3 ez'ekiro yasiisiddewo ddala okutuusiza ddala ssaawa 5. I'm trying to tell you. One, you are that person that is protected. And you are that person who is using Electoral Commission law or act. And the same police that is also regulating you using the Electoral Commission Act. According to the information on the ground, the places that they have suggested for you, landmark, is opposite the market, which is a busy place. Sir, I am not going to buy anything in the market. I am going to the hotel to sleep. You are the man that has been following me everywhere I go. You know I sleep in hotels. I don't sleep in bushes. I don't know why today you are blocking me from entering the hotel. What do you want to do to me? Polisi yatandise okwetalanga namutalo omujjeko ente ng'eyagala wakiri mu ale polisi yaffe ekolera ku order. Ndabye abasimbye layini ng'olowooza waliwo abakutte emigo abeekalakaasa. Simanyi polisi yaffe oba ani agibalira. Naye kiro ssaawa 1, 2 tewali wadde abakutte ebipande wadde abali kwekalakaasa. Naye ate ye kulaga ye n'abakutte zino zi shield nabo bazze. Polisi yaffe enyumira pande mugyebale. Kente ng'eyagala wakiri emmotoka ya Kyagulanyi esikewo nsiko emutwale gy'eyagala kyokka yabuliddeyo emmotoka ebisika eziwagamidde oba breakdown era yabadde ereese kino ekifuuyira amazzi agabalagala kyebyo ebigiitanye esibeko emmotoka ya Kyagulanyi egiwalule. Obunkenke bweyongedde nga poliisi eyongedde okuyungula abasirikale baayo abakkakkanya obujagalalo mu kifo awata abadde ajagaladde. Where is the driver of this vehicle? We are talking, are you sleeping? Batuuse n'okutulisa omukka ogubalagala mu mmotoka ya Kyagulanyi yonna n'ebuna erikka ng'ekigendererwa agibuukemu bagisikewo. Obubalagaze bwa mukasa okugivaamu kyokka olw'okuba tebutaliza basirikale nabo baasoose kuddukawo. Sirika Don't worry. Newankubadde yagivuddemu atulukuka maziga akawewo ak'ebweru kamusiimudde mangu omukka n'adda mu kidduka kye ng'abasirikale abaagutadde tebannaguma kuguddamu. I cannot go where they book for me. Can we find another hotel and we book for ourselves? But that's what we have done. No, not going to where they are stopping us. But at least we get somewhere hotel near. Polisi yeyongedde okulaga obwangu mu kyekola nga naye ekulaga ekooye kuba Ssebaddukanya musibe nga naye adduka. Kyaddaaki yakkiriza polisi emukulembere okumutuusa ku woteeri eyitibwa Hase Resort. Woteeri eno yabadde mabegako katono ng'ova we baamusibidde okudda gye yavudde era ng'okyamukako akabanga okuva ku kkubo n'odda mu ly'ettaka.
Poliisi yamukulembedde n'endala okumuvaako emabega era yamaze kakasa nti ayingidde. Kyokka ne bwe yayingidde waliwo abantu beekengedde nga kumpi babadde baagala kumugoberera kumutuusa mu kisenge ekya wooteeri eno. Agenda okufuula batulungi baagatufuula batwemeseddwa dwemisula tiyagasi bamutupye mu motoka mwonna mwese tiyagasi eno batulungi. Mu bitonotono bye twetegerezza bye twasanze mu wooteeri eno Kyagulanyi gye yatwaliddwa y'emmotoka eno etaliiko nnamba okwabadde n'ekifaananyi kya minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwang. Ekirala kyabadde ekinyonyi kya ggwanga ekya ŋŋaali. Kino kyavunnamye emirundi egiwera nga kyebuuza abatabangudde emirembe gyakyo ekiro. Bwe kyavuddemu eddoboozi erikaaba naffe ne twetegula wooteeri eno okugenda okuwummulako kuba olunaku lwabadde luwanvu. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi. Nali simanyi nti ne poliisi tiyagasi naye aba balagala. Nzima naye sikimanyi. Sebo naye aba balagala. Akuba aloke nalaba mu Western eyo poliisi yagamba nti vaakoffe twamugumira wadde tubalagala naye yakyogera ayingira mu motoka agale endabirwamu. So nga naye wakosa n'abalala. Imagine mu motoka munda omuntu obanga oyagala omutta kibagala nti oba olina ebirwadde tiyagasi yekka akutta bagala okuddusa mu ddwaliro nga gw'ofudde okitegeera. So mawulire si malungi nnyo saawa ezo twali beekalakaasa. Yeeyo NTV yaffe yagaleese waliwo amawulire genda aba nempulira ennaku. Nza okuba nga siwagira Bobi Wine, nza okuba nga siwagira Museveni, nza okuba nga siwagira muntu yenna. Naye waliwo byola n'ogamba yinofuna emotion ogamba kiki ekigenda mu maaso. Lwaki bano abantu tebatuula wansi ne bakkaanya naddala EC Electoral Commission wakati mmwe abali in charge essaawa zino kati mwami byabakama gwaliko buyinza bwonna bubwo osobola ddala okugamba nti banaaye kino na kino na kino na kino era nekikolebwa. Naye isi nayo yeesirikira. Poliisi nayo oluusi wejja okukola statement abaakubye egamba ffe tetubamanyi oba obamanyi ffe jangu otuwa obujulizi. So ebyali eggulu yeye yagamba abaakuba tebabamanyi era bakyagezaako okuba nga banoonyereza fayiro public fayiro yali open osobola okujja mbu n'owa obujulizi. Ne muganda wange batono batolaba otya kuwa bujulizi ku munno kayate okuwa obujulizi ku poliisi era wano ne baba balina information tebasobola kujja kubeera bakolaki baba batya. Kale omukulu waatyo Kyagulanyi wabadde byabadde olunaku kyayika lwabadde lwajjo ekyayika leero asibye Musoroti leero asibye Musoroti sijjo yabadde simanyi kapera byang. Kale nakusigadde 28 tulabike nga tugenda mu kalulu ka bonna ak'E2026 Uganda decides 2026. Ani agenda okwata entebe ennene esinga mu ggwanga Uganda asooka atugolomola emyaka 5. Nanze naawe simanyi katulindirire myaka gino 5 ate kiki ekinaabaawo. Mukama yamanyi omuntu omutuufu gwagenda okuba nga ate atuwa. Kale ab'NTV mwebala okuba nga ate muntu weggulira eryo. Ndowooza musule bulungi mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.